ambula aba Ukraine babadde bajja ne bakikola sigwe mulundi ogusoose okusurprisinga omurasha okitegeera sigwe gusoose balumbye bubi nnyo Ukraine egamba nti yakozesezza drones zabadde 117 ne balumba bases eziwerako ne bayonoona ennyonyi 41 okusinga zabadde ze nuclear bombers era ne bategeeza nti ekitongole ekya SBU kyabambega kyekyabadde wakati mu byonna ebyagenze maaso n'okulabika nti byabaddewo biliyoni 7 ensimbi eza dola nti ze ensimbi ezo ezaafiriziddwa abasajja abarasha wakati mu bulumbaganyi obwagenze maaso n'okulabika nti munnange bwakoleddwa kakati katutunuulire ng'oggyeko obulumbaganyi muno ekigambo obugamba okuba nti bwebadde obunene ddala bwe bakoze ku ggwanga ettibwa erya Russia naye ate wabaddewo obulumbaganyi obulala Ukraine bambi babadde bajja ne beekwatakwata ne balumba kati nga Russia tebannaba mulumba mu bulumbaganyi buno obwakoleddwa emabega babadde bakikoze batya tujjukira attack eyakolebwa ku bridge eyitibwa eye Crimea bridge ye Crimea 2022 bagikuba ne 2023 Russia ekitundu kino jukira nti yali yakitwala kati Ukraine wakati mu kola revenge 2022 again mu 2023 ne bagenda maaso n'okuleka nti bakola ataka ku lutindo olugata Russia n'ekitundu ekiyitibwa Ukraine ne balukuba Putin kyamunyiza nnyo era n'alagira abasajja be baluzzewo mangu lwali lwankizo nnyo okulaga nti ekitundu ekyo bakirina kati Ukraine yalulumba n'erukuba zimu ku darling attacks zibabadde bakoze Ukraine kakati aba Ukraine again wakati mu kubitinga mu kudefyinga orders era bakola attack mu mwaka gwa 2023 balumba ebyombo bya Russia ebyokumazzi ebiri ku liyanji litibwa Black Sea attack eno ekolebwa mu September mu mwaka 2023 era ekitundu ekye Crimea kigamba okuba nti aba Ukraine basindika zi drones eziyita wansi mu mazzi Russia yenga ategedde waggulu drones zizayita wansi mu mazzi ne zigenda zikuba ebyombo by'abarasha ebiwerako ne bigenda maaso n'okuleka nti byasanyala emmeri zaali nti combat aircraft baali bakamala okulumba atuliriza combat aircraft singa 12 bazonenye Crimea kati ate ne balumba n'ebyombo ebiwerako ne bigenda maaso n'okulabika nti munnange byakubwa wane Crimea kakati baddemu okukola ataaka e Kremlin wano wewali ekitebe ky'obukulembeze muna mu ggwanga erya Russia era ne balumbawo mu mwezi gwali gwa 5 omwaka 2023 video ne zigenda maaso n'okulabika nti ziraga drone z'abasajja bayitibwa aba Ukraine nga zituuse kumpi Putin wasula e Kremlin Russia negamba nti bakikola batya balumbawo kati bakola invasion mu kitundu ekiyitibwa Kursk ne bakiwamba 2024 paka 2025 Russia yabajjojo juzi bakola surprise attack enaku z'omwezi zaali mu 6 August omwaka gwa 2024 ne bagenda kumpi region yonna ne bagigwamba ku ggwanga lya Russia kyetaagisiza Russia emyezi nga 8 kumpi kwagala emyezi nga 8 ku 7 abarasha okwekwatakwata okugenda maaso n'okuleka nti munnange beddiza ekitundu tebyabadde byangu kakati mu lutalo nga lubadde lutambudde ng'oggyeko ataaka eno egamba okuba nti yebadde nnene era yengeri ennene yokka gye basanyalazzaamu Russia naye emabega babadde bakikoze balumba Kursk nkutegeezezza ne bawamba square kilometers eziri eyo mu 10 nga mu 4 abasajja be bamu nkugambye ne balumba Kremlin awali amaka g'omukulembeze w'eggwanga 2023 Russia ne yeewuunya nti Ukraine ekikola etya kakati era Black Sea Fleet nekulebwako obulumbaganyi y'abarasha omwaka gwa 2023 yali September Premier Bridge nerumbibwa 2022 Putin n'ayumba kati bazzeemu kulumba zibombers ate ng'ezimu bazikubidde wala nnyo ekitundu ekiyitibwa Siberia omurasha yagenze maaso n'okuleka nti yarumbiddwa kakati mu byonna ebitambula otegedde nti mu ngeri eziwerako enfunda eziwerako Ukraine naye abadde tatuula abadde ajja akolayo ajja n'akola surprise attack ate nga zibadde nnene nnyo nga zikosa n'eggwanga eriyitibwa erya Russia. С днем Великой Победы! Ура! Wabale tuliza n'okutugoberera banafa aba Iron Lady Skilling program ole ekyanja
bakutegeeza nti enteekateeka eyo ya lunaku lwa nkya bagenda kuyigiriza okukola lotions bagenda kuyigiriza okukola creams ne jelly bw'omala products z'osomeddeko